Vice President, Mwandela Kazibwe, yakuhano omwami tekyanyiza okugamba nti abantu bine betukola abantu babikolakola dda era byaliwo dda si ffe tusoose okubikola wabula byaliwo ate mu mukwano bw'oba oyagala omukwano okutambula ogenda mu maaso olina kunoonya muntu akwagala ate ngaakutegeera so si muntu akwagala bwagaziyeka naye kyenyiza okugamba lweba saba Mukama Katonda akulungamye mu gyolaze ebe bulungi kubanga obufumbo tebufumbibwa bantu balungi wabula bufumbibwa mpisa omwana nakutegeera munno nesaba kenzo oba kenzo kiboba gyoli oyo omuntu akwagala ate akutegeera era yensonga lwaki yaluddewo naye noonya omuntu ngaakwagala ate ngaakutegeera sesibyo kyenyiza okugamba ekiseera kyoli mu kizibu naye manyi nakitegeera kuba singa osoose abantu bangi abali mumbeera bwekizibu okukasa Katonda kubanga with God all things are possible. Akasemba y'abawagizi bo abawagizi bange mbasaba mubagire nnyo ate mubagire President Museveni biri abiri mumulabiranga ddala ekyo singa kuba kutegeera sikyogeddeeko kubanga biri abiri mutuweere ddala akalulu mukawe kyedero bakuwadde kwa minisita ekyo ekyebayiza Katonda batu bakimba naye naatera okulayira anti luli wasaba bakikuwe nasaba najja kulayira kubanga era